sebo mukamange tukwaniriza ku TV ezenjawulo obulamu buli butya Kenzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Simayo nga yamanyi. Soko tuwulire ki ekibadde wano nakulolwalera era mulamu akyo gumu. Ekibadde wano we have mental health day at UNMF. Okubanga to making awareness nti mental health is a real, most especially in our business. Mwena mulaba abayimbi baba artists abenjawulo nga babateeka online baku mitimbagano baku ma TV obubuzi bubayitamu obwenjawulo. One tulina problem ya ebizibu ebyenjawulo naye nga tumanyikiddwa nnyo okuba nti tutera okufuna challenges mu bulamu. Mubimanyi byenjogera and it is the reason why we are here with different partners first and foremost making sure that tufuna as many as possible partners on board okubanga bajja ne babira part of a solution to a very big problem that we have. Okay. Mu industry. Simba yimbi bokka nina abantu bonna generally including our fans. Twogere kuba artists basically because ife tusinga okutegeera. Nga gwe federation wamu n'akakiiko ko mugenda kukola mutyo okuba nti abantu abayina mental illness eyo mugenda bayamba. Ani katolo tutandise otandika nakuba nduli in case of any problem gwanga mujje osegedde kati kye tubaddemu olwaleero making awareness nti ekyo ekizibu tukirina organizinga era tuli mu kunoonya solution. Kati ono tutandika okunoonya abakugu ab'enjawulo nga mutadde ne media okutuyamba ku spreading award. Biki ebimu ebireetera abantu okugenda mu depression wamu ne stress? It depends. Olumu kisinziira omuntu byayitamu ne personal level ng'omuntu ye, ekirala kisinziira bye bamuleetedde. Abantu abamu tebamanyi controllinga pressure. Like for example kati kangambe ba artist kubanze ni mu art. Ojja kusanga omuntu nga mukama yamugiftinga with a very beautiful voice naye nga ate tamanyi controlling audience. Oshegeera. Oli omusange nga nebya controlling audience abisobola naye nga tamanyi maintenance. Omulalo ojja musanga nga buli ati ono abantu buli omu kama yagenda mu giftinga different. Buli mukola nga ali creative nnyo, omulala nga alina voice vocal nungi nnyo, omulala nga alina stage performance nungi nnyo, omulala nga asobola speed za njawulo. Kakati omwo mutandika okuva challenges ez'enjawulo. That's why abantu basanga nga yogenda ku stage n'akijjayo bulungi asooka kunywamu akenge. Omulala nga asooka kukubamu akantu. Omulala nga asooka ate kuddaawo ne bamujubisa banne ne baka stage eno najanga. Omulala nga ate yalyoka akikola. Omulala nga alina challenge back. We have different problems. Mu mulimu. Kyovola abamutera okulaba results ez'enjawulo. Yes. Lwaki bagamba nti in life you can defeat or be defeated. Some people lose battles. Abasinga boogera ku mental problem abayimbi gye balina bagireetinga ku drugs nti gye basinga okukozesera esinga batawaanya. Ebiseera ebisinga abantu balowooza nti drugs naye nga bwe nkunyonyodde si bwe kiri. Omuntu asobola okufuna pressure nezimuleetera ogenda mu depression. Omuntu asobola okufuna nga bw'owulidde Jackie agambye nti abantu baali bagamba bwakozesa kawunga kupeera naye ng'ate ye yali alina backup problem ne batandika omukuba painkiller n'atuuka ekiseera nga she cannot live without that painkiller nga painkiller yokka ye mukipinga going n'afuna control kuba yatuuka ekiseera nga teebaka naye ng'ate bw'agiteekamu yeebaka. Abasawo ne batuuka ne bamugamba efuuse nnyingi giveeko kati ate nga bw'agivaako awulira agenda kufa. Now the only way to survive is putting that painkiller. Kaakati today naye ng'ate abantu ffe bwe tumulaba tulabira ddala netandika omusiripu okumwebasa ebyokola n'abivaako n'adireyinga takyayagala famuli takyayagala kola kintu kyonna nga eyo nefuuka nga gwe mulimu kati naye ng'ate yamulaba ayogera birala. So abantu bo balaba birala naye issues zanjawulo. For more than 15 years Eddie Kenzo obadde mu industry eno ki ekikuumiddemu nga tokozesa drugs? Nze first and foremost I put God first. Mukama nze nesigama nnyo Katonda mu buli byenkola era Mukama Katonda angayidinga, not because I don't go through different stages in life. I go through a lot also as a human being. Naye Mukama yampa a very strong mind. I know how to compose myself and come back on track, no matter the pressure, no matter what. Yeah, but not everyone is like me. Yeah, but I'm handling issues differently.
ng'ogyeko ekyokuba nti omukwano gwali gukusuddeko mu depression ekyo kyo tukikirize ki ekirala kyojjukire kyali kikusuddeko mu depression nga mpozi okutereeza sigendangako mu depression lwa mukwano era simanyi okijje nandigati kunnyonnyola depression yaliwo dira byali nange nkunnyonnyola ekyali okimanyi omukyalo we yakulekawo Rwema n'agenda era ebigambo byayitingana nti wagenda mu depression kati tuli ku bigambo tuli ku reality gwe nnyonnyola ensi depression yali etya watuuka n'okukaaba video n'eraga ng'okaaba n'amaziga buli akaaba aba depressed wali depressed ati tukitegedde ki ekyali kikukaabya Kenzo kyobuuza saagala ojje wano ng'ozze provoking munonti mbooza kyali ki I was emotional like any other person. It was emotions. Okay. Ki ekyali kyojjukire ekyali kikutaddeko mu embeera bingi nenkya nakati oyinza okufunamu tabbo n'okyankalanamu mu ngeri emu oba endala ekyo tukiyitamu ffenna ng'abantu naawe osobola webale kunyirira ekyo bakiddamu batya ndi webale kusinga kitiibwa kya mukama owange sembera wange We are asking President. olina ekibuzo Okay, President, ensonga nga zino eza mental health nga gwe mukulu wa federation bayimbi ki bosobola okubeera nogaawe tulina we tutandikira sofa because Uganda is having talent but abamu baabula olw'ensonga ezimu ng'ezo. First and foremost obulwadde bwanjawulo okitegedde ate buli omu alwalira mu stages ez'enjawulo buli omu afuna challenges ez'enjawulo nabangi nnyo bemulaba eyo abatambula naye nga te babadde balwadde obanga bakyali balwadde wano ku UNMF Mutundwe Alusut it has been a healing center. Okay. Rehabilitation for so many that you don't know that you cannot reveal in the news. Naye ng'olwaleero balyoka era ku mirimu gyabwe bali mu kukola bulungi abamu twabasanga ku stages ezanjawulo ntugenda nga tutereeza in a period of that we have been here tuhiiriza abantu bangi lwakuba munayewola nga bwolaba nti obulwadde buba bulwadde si buli muntu nti reactinga ku medication as the other person's time buli omu ahiringira mu time ye oluusi ne bw'otalaba waliwo ekigenda mu maaso nga tulina just kiwakanya. Where is gift of card and jam culture? The gift and card and jam culture balina nabo oyo bali era they are going through what they are going through but we just need to give it time and see how we can still work together nze naawe okulaba nga they can come back to where they are supposed to be. Eddie Kenzo, healing process y'omuntu yenna abadde depressed tulowooza nti ebeera rehab okusookera ddala abantu nga Grace Khan bali mu rehab obudde buneeno tulabyeko abantu nga Fiye ng'ogamba nti bavuddeyo abakyaliyo tugenda beera ne rehab eyawamu oba omuntu agenda bayifangako sekinnoomu ensonga lwaki olwaleero tukuŋŋanyiza abapatanaz ab'enjawulo ntwinvolvinga ne Ministry of Health tugenda kuinvolvinga abantu ab'enjawulo palamenti gavumenti what n'abantu baffe abawagizi baffe okulaba nti we can build something very safe for their musicians oba artists omuyimbi wasobola okugenda olwokuba ali popular aleme kwetya nti abantu bajja musekerera bye tuliko okulaba nti tuli mu kuyiya can we have our own ka facility where someone asobola okugenda n'alaba ku munne nti ne gundi mumanyi ne beeyambayamba okusinga okumutwala ne bamutuuza n'omuntu nga die hard woono ate kati ne bitabuka ono ali mumubuuza birala nti owaayi so twetaaga okuba nga tukola ebintu ebiri uniform ensonga lwaki tuli wano okulaba nga tukuba omulanga twagala kulaba nga we can have our own facility fenga ba artist because we know our problems ate ebizibu byaffe olumu bitera byanjawulo nitulina okutambula mu categories ezimu nga bagambye anxiety lack of controlling of pressure what cyber harassment era ekyennyini kankusalemu ekirimu omuyimbi yenna abasinga ababeera depressed ogenda osanga root cause kibeera omuntu kyayinza okugamba nti abeera agudde oba nga aweddeko nga music aleta kya performinga well mulowoozezako ku ngeri y'obbayamba ne bannaffe banene abakyali wano ng'omuziki gugenda gusereba mpola obutatuuka mu mbeera eri ebiseera ebisinga omuntu asobola okuba nga takya performinga well naye ng'ali okke nakyo nga ye pulaani ye okisekiya nange kennyini ndi mu kuyiya ngeri gye mbivaamu budaanite naafe otuuka ekiseera n'okuwa okitegedde nsi sigamambu obiviiremu ddala kuba nze ndi muyimbi okuyimba kinyuma era ojja kunsanga nyimba wano nyimba wali naye nga sikyali kweri level kwe nali oba kwe nandyagadde kuba not because mba failed but nsazeewo okukiringamu nkole ku birala meeting ebadde jjudde so
kati kizibu nnyo gaa nti oyo yagwa oyo yalema okujjako nga yagambye nti mazima nakola ki nalema naye nga tannakifulumya kizibu nnyo gwe kyogere okukimugamba nti walema okujjako ng'osobodde okutegeera ye ayagala kimu bati abamu babikola because balina kibeetaaga ssente mu gavumenti oba oliawo n'abantu abalina mu kubaddukira. Do you think money is the issue? When we go to the money, it can be an issue because abantu baagala sente survive. Naye kati omuntu nga nze nakulira mu ghetto nakulira mu kyalo ng'osobola okubeerawo n'olima namuli akatono twali tuliddeko ku nva ezitali munnyo twali tumedde ku kyatali musukaali twali tubeddewo mu mbeera yonna ne tutafa bwe mba saasobola kufa luli sisobola kufa kati. So kisinzira byonna ebintu bisinzira buli omu bw'areacting awe nagaye buli omu areactinga differently but right now kizibu nnyo okugamba nti oli ayita mu kino lwakino naye tuyinza sooka muyizayo n'ayogera siri mu kifo sirina capacity eyogerera abantu balala wabula nze nsobola okugamba nti omuntu yenna alina challenge ajje tulabe kubanga ebiseera ebisinga gwe kizibu nnyo okumanya obuzibu gye buli okujjako ng'obuzibu obulabe nti buliwa oba okitegeera